Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agenzeeko mu maka ng'omugenzi Lwomwa Engineer Daniel Bossa ng'ono abazigu bamukubye amasasi agaamutiddewo ku Sande. Eno ayaniriziddwa Eliya Ras Katikkiro w'ekika ky'endiga amututte obutereevu mu nnyumba gy'asanze abakungubazi okubadde ne Nnamwandu Gladys Bossa. Katikkiro w'ekika Lwasi alambululidde Katikkiro Mayiga byonna ebyabaddewo ku mukolo gw'okumanyagana e Katosi mu Kyaggwe ku Sande gye yasembye okubeera n'omugenzi. Bwe tumala ne tutuula ne tulya wamu nabo ne tusanyuka bwe ziwera ssaawa 9:30 ne tugamba banaye kirabika kye kiseera kuba lugendo luwanvu. Tusimbula okuva e Katosi nga tuli mu ssanyu tujja tuvuga tugoberegana. Katikkiro Mayiga asaasidde ab'ekika ky'endiga n'Obuganda okutwaliza wamu olw'okuviibwako Lwomwa Engineer Bossa. Maama tukusaasira siyinza nakutegeera bw'osobola kutuula n'abaana be mwabadde nabo. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde omwetoowaze n'asaba nti ku mulundi guno wabeerewo alipoota ennambulukufu ku nfa y'omutaka kuba abamu ku beenyigidde mu ttemu mbaakwatiddwa. Era gavumenti ku luno kasita omutemu omu waali gavumenti tugikoowoola omutemu oyo wamujjanjabe n'eddagala erisinga awone atubuulire yamutumye. Ye Nnamwandu Gladys Nabisenke Bossa atotodde ebyaliwo okusanda okutuusa baro eyattibwa ekiresa abakungubazi mu nnyiike. Omwezi ogujja babadde aweza emyaka 69. Nebaza Katonda obulamu bw'atuwadde byonna byasobozesa okukola byamuwadde mu nsi luno n'enteekateeka ennungi gy'abadde alina eri obulamu bwaffe. Ayogedde ku lugendo lwe n'omugenzi era nti abadde n'okwagala omwesimbu era omuntu ow'emirembe nga yeewuunyiza abamukozeeko ekikolwa kino. Sirina kyayinza kwogera ku yingina kubanga tabadde mwami, abadde yafuuka mukwano gwange naye byonna mu byonna. Agamba ekyokutemula bba mu maaso g'ekyamukoze bubi wabula n'ategeeza nga bwe yasonyiye abakikoze n'asaba n'abantu obutabasalira musango. Kyensaba ffenna bannange abamukubye amasasi abaguze buli muntu wali abasonyiwe. Yeebazizza abantu ababadduukiridde era nga kati essaala ye muntu eyasigaddewo okuwona ayogere banne bwe babadde mu lukwe luno. Kyensaba omuntu oyo nze kyemwagala ekivaamu lwaki kyokka kyenjagala njagala nze Mukama musabira Mukama amwe second chance kubanga Katonda waffe wa second chance. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.